Mbalamusiza banyabo ne basebo mwena abali eyo amanya n'eddoboozi Eddy Kenzo Eddy Musuuza omuyimbi. Nyina obubuuzo bwe njagala okuddamu bwe mbadde ndaba mu komenti zange awo ku social media n'ewalala ng'abantu bagamba naye ng'abayimbi mweyingiza nnyo mu byobufuzi, most especially you Eddy Kenzo, tukubanye ng'omuntu atabadde na bizibu, atakubadde na ntalo, atabadde na ki. Kituufu ogwo okulowooza bw'otyo, naye nze nga Eddy Kenzo siri munnabyabufuzi, siri politician, and I'm not fighting anybody. I don't belong to any political party. I'm not fighting anybody. No. I don't even know how they remove someone from power. If you ask me how they remove someone from power, I don't even know how it's done. It's not my dream. Sigenda kwesimbawo olunaku na lumu kukulembera abantu. Tonsuubira kwesimbawo wadde. Naye ate I'm a leader by birth, not by vote. Blessed by God. God blessed me with this leadership. Mukama yampa amaanyi genyina okuba nti nyina abagoberezi abali eyo abalinza okuwuliza Eddy Kenzo kyayogera bagende n'ekyo. Nyina abantu abali abavubuka ab'enjawulo, mostly mugobererwa nnyo abavubuka ab'omulembe gwange be-inspirinze okuba nti bakola nnyo, abagala okufuuka kyenfuuse n'okunsingako bangi nnyo. Era abantu abo nga bwe mbalaba nga tebali happy, nange sisobola kubeera happy kuba banyamba nange ne mbayamba. Ntuula mu studio ne mbayiiza ebigambo ebibazimba oba ebibasanyusa, nabo ne bampa ku ssente. Ssente zonna z'olaba nnyina, buli kimu kye nnyina ekyange nkijje mu bantu, nze nkolera abantu, am people servant. So abantu babeera nga balina obuzibu nga tebali happy oba nga waliwo ebitagenda bulungi, I have to come in kubanga nze nnyina omuzindaalo omunene. When I come on stage to perform, kinkakatako okwogera ekigambo ne ngamba abavubuka nti bannange waliwo ekigenda mu maaso ABCD, naye nze nsuubira twandikihandolinze bwe tuti okuba nga tetufiirwa bulamu kusigala nga tukyali balamu. Though siyinza ku pretendinga, sugarcoating, beating whatever in bush nga soogedde mazima. Nyina okwogera A oba B, empiso ngiyita empiso nga mbabuulira amazima nti tulina ekitusumbuwa kyetumanyi nti ffenna kikyamu kyetulwanirira ne tusobola okkiddukako nga tuyise wano nawali nga tetumaze kufa. Njogera tebambi senga omuntu mba mubuulidde mazima nga si inciting violence, wabula nga njagala kuyita mu peace, mbuulira abantu nti tuyite bwe tuti, tuyise bwe tuti, tukole bwe tuti, tukole bwe tuti. Kubanga ennaku zino namwe mukimanyi abantu baffe bafa. Abavubuka bafudde okuva ku mulembe gwa Besigye guba gwa baani abo Nassante Tebagala bafudde ku gy'aba Besigye, bafudde ku Ismail Kawanga Semwogerere, abantu bakyafa mu mirembe gyonna, abantu bagenda bafa. Abavubuka abato bafa, abazadde bafiirwa abaana baabwe abato. Kati kituuse n'embantu bennyini abali mu leadership batandise okufa bangi mubalaba, Bakaweesa, Bakirumira, muganda wange Kawuma Yasiini, abantu bonna bali mu kufa. Embeera eyo etuuka ku bawagizi bange. Nze Kawuma abadde muwagizi wange nnyo ate mukwano gwange. Afande Kirumira ayagala nnyo abayimbi, mumulaba alina ebifaananyi almost na buli muyimbi. Abadde nga atukubira amasimu n'akuyita, ne mutuula ne munyumyamu, n'akuwayo ne ku ssente naga agenda weeyiye. Ngo kitegeera kati takyaliwo. Mukimanyi bulungi Kaweesa engeri yali atwagalamu n'engeri yali ayisaamu abayimbi. Abo bonna bafaani baffe. Ebizibu biba bibatuuseeko, you have to come in and say something. Tosobola kuyimba luyimba lwa mukwano nti baby nkwagala nnyo ng'ate waliwo abayiwa omusaayi wali. You have to come in and say something. Bw'obanga oyagala ensi yo ng'ate oli muntu alirweyo, tekitegeeza nti ofuuse politician. No, naye oba ozze okwogera ku situation eriwo. I cannot be happy when my fans are not happy. Ate sisobola kubeera happy n'ensi mwendi teri mirembe. Mwenna mukimanyi nti ensi gye tulimu essaawa eno eri ku bunkenke, eri mu kutiisibwatiisibwa, eri mu intimidation n'ebintu bingi nnyo, which is tuba tulina okubyogerako peacefully n'abakulembeze baffe, tube nga tubitakinga down, tutambulire mu nsi ey'emirembe. Temutuzanyirako, temututwala nga bakajjoko oba bakazanyirizi. We are serious people with a very big voice. You don't need to be a lawyer or doctor to have a big voice.
You only need to be serious in whatever you do. You need to be intelligent and you need to be inspirational and motivational. Oyina okuba nga oli muntu ow'enjawulo mu community, Mukama gwe ya blessing ano mukono gw'omukisa osobola okwogera ekigambo ne bakiwulira, then nobeera leader. And we qualify mukimanyi bulungi. Don't bring the propaganda of kutugamba muve byobufuzi muve tetuli byabufuzi. Tuli mu mbeera ya kutereza abantu, kutereza nsi yavu, kutereza ggwanga. We are not fighting anybody, tetuli bafujjo, tetuli baki. Nze sirina mutyena gwe nwanisa. Ojja kunsanga nga njogera bulungi ne Bobby, ojja kunsanga nga njogera bulungi nnyo ne Besigye, ojja kunsanga nga njogera bulungi nnyo ne Museveni. Kubanga nze ndi muntu ayagala otambulira mu nsi ey'emirembe. We are looking for solution. We will always complain. Mu government eno eriwo tujja complaininga ng'ekoze ebikyamu, ate tujja complaininga ne mu government eriddako naye bw'eriba ekoze ebikyamu. Munfuna bulungi. Nze engeri gye njogeramu n'abavubuka nga nzize ku stage simbi kubanga mbabulira ekituufu. Ni ate bwe mbabulidde ekituufu tetwekalakaasa tulwane munwane y'ekikugu oba ey'amagezi etalesoose kuyiwa musaayi na ku inciting violence, tekiba tekitegeeza nti ate mbagambe bave ku mulamwa gwabwe gwe baliko bwe baba balina kye beetaaga. Kirungi ne bakifuna. What are they fighting for? Freedom, to make sure nti killings zikendeera, abantu tebakyafa, tubeere mu nsi ey'emirembe ey'omukwano. Tekitegeeza nti bwenjogera ekigambo people power mba ntegeeza mbu onaaveeko onaddeko. No. Okimanyi bulungi nti ekigambo people power tekiri mu buzibu bwonna. Kitegeeza nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Eno ensi y'abantu si yange nzekka oba gwandaba yaffe ffenna. People power is our power. Okitegeera? Ekigambo enkyogera tekitegeeza mbu ate ndi mu kulwanyisa gavumenti eriko. No. Ate bwe nvaayo n'ennyimba akayimba nti biwoobe ne ngamba bad politician ali eyo afuze obubi betuwulira buli nnaku nga babatwala ezuzira babbye ssente za bino babbye ssente za biri. Bwe mba siboogeddeeko oba bwe mba njogeddeko abo abasuubira okukikola ne siboogerako mba siyambye eggwanga lyange kuba Mukama nze gwe yawa eddoboozi erisobola okwogera ekigambo ne kiwulirwa ensi yonna nga mpita mu kitone eky'okuyimba. Nfunibwa, onfuna, ompuliriza bulungi. Listen to me very carefully nga totaddemu bias. Listen to me very carefully ng'ekintu okirowoozezaako ng'okimanyi bulungi nnyo nti nno okozesa omutima omulungi nga totandise kozesa side ko belonging. Mpuliriza ng'omuntu ali intelligent. We are some people abalina obuvunaanyizibwa n'obuyinza okwogerako eri abantu at any time. Don't expect me to go to Larry's because sigenda kwesimbawo mpozi ng'oli ampise mukubireko campaign. Naye bwe kitaba ekyo nzikiriza nti nsobola okwogera ku show ne ngamba abantu nti waliwo embeera eno egenda bweti mu maaso naye mugikwate bwe muti. Siri wafujjo, siri muntu mubi. I'm not fighting anybody. Ntereza ggwanga, ntereza abawagizi bange, nsobola obbayimbira ennyimba ezizina ez'omukwano ezibuulirira nga bali happy. We are not happy with